Sikaani n'ebirala bye baakebedde baalabe ki ekikuluma ki ekiri munda ekikulu? Balaba teri. Balaba tewali kintu kyonna. Bo tewali kibalaba baakebedde mu lukindo balaba wali luliko obuzibu olukindo. Wano we baakusala okulongoosa bagamba ate wuki? Bo bagamba wonna walamu. Naye nabadde ndowooza nti oba baalekamu ppamba munda oba baalekamu akaso byonna ngambye basobola kaleka munda obusi bya buli. Babirekamu. Wali kirago nti bamulekamu akambi. Babirekamu. Nga ne bakeerabiramu. Ye ne ppamba kotoni bamwerabiramu. Kati ngenze otuuka wano nga ngamba baakoze sikaani baakoze buli kimu tebalaba kimuluma. Nze naye kati ekimuluma akinoonya bunoonya sikitegeera. Mbadde ngenzeeko akakulongoosaayo nga mmanyi era mugenda kujja naye. Nga manyi tujja tugenda muleeta buleesi. Ogenza okulaba. Ngenze owulira bankubira essimu nga baŋŋamba ate jangu n'ebyokwebika n'engoye simanyi embeera ekyali mbi tanaakutereera. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 150. Tuli mu ddwaliro Naggulu. Malabye emboozi eyasoose ya Nankabilwa olunaku olw'ejjo bwe babadde bajja mu ddwaliro twali tugenze kubalaba so twamusanze ng'embeera si ya mulembe so tuzze okukola follow-up okulaba ki ekiriwo ekigenda mu maaso. So tuli mu ddwaliro ali ne mami we yatuuse naye waali amuyambako ne mukwano gwe Sserubiri yabadde yeyunguddemu gagenzeemuko waka. Obulamu kati owulira otya kuba ejjo wabadde nga n'okwogera nga kuzibu? Kati era okwogera kuzibu kuba ekintu kinzizemu butaate era okunnuma. Twayogeddeko okusimwa mpulira eddoboozi riri waggulu ng'ogamba kikendedde bakugambye ejjabba bulungi mwagala nakkomawo waka. Anti era kati ffe twali tumanyi kuba ejjenga ejjo zabadde ennaku enkulu twali tusono nga abasawo ba bulumi eddagala baalisose nga tusindika mu sikaani. Ebiri gye batuwadde gye twakozesezza ne tugenda ku sikaani nga batusaba ebiriko ffe tulinawo omutwalo. Omusawo n'atugamba mugutuwe. Ne batusindika ku laabu nga baagala ebiri ne tubagamba tulina mutwalo kwadde baagala ebika 3. Ne batugamba kale muleete tukole ki? Tubaggyeko. Ne twakomyewo naye nga omusawo atugamba kimu bo tebalaba kikikola ki? Kinnuma. Omusawo munagamba nteekeko eddagala banteddeko kumpi ssaawa 6 ez'ekiro era ye twagendedde okukubira essimu tusindikira ezo ssente ogumu ekitundu nga tetulina ssente zigenda kugula kano akantu kakanula n'akapiira nga tetulina ssente. Kakanula batugamba esimanyi ka 5 ne batugamba kano ka mutwalo ate nga tulina kgenda kano akawaya koka akakawaya ate nga tulina genda eri ku famasi nga wano bagaddewo. Kati we bakutaddeko eddagala n'ofunamu nko kangubangula? We bataddeko eddagala kale obulumi ne busigalawo. Omusawo n'agamba oba okyawulira obulumi ojja kujja tukkuba empiso. Naye nabengera obulumi bungi ku 11 ez'okumakya. Ne ngenda ne bankuba oyo gundi ne bankuba eddagala empiso ku mukono ne mbanga kale akakkanamu. Kati ate nzizo ngambye kati kizzeemu wakakkanyeemu okwo kati kyakajja kiddemu kuba ku makya otwogeddeko ku simu ng'olaga nti like obulumi bukendedde. Kati era kale kyakaddamu siga nti kinnuma nnyo naye ng'era kumpi kizzeemu. Kuba ngambye omusawo kunkuba eddagala angambye tuba tulina okugula buguzi bw'eddagala tebaalirina.
sikaani n'ebirala bye baakebedde baalabe ki ekikuluma ki ekiri munda ekikuluma balaba teri bala tewali kintu kyonna bo tebakibalaba bakebedde mu lukindo balaba wali luliko obuzibu olukindo wano we baakusala okulongoosa bagamba ate woki bo bagamba wonna walamu nezibu simanyi wakwekiva ekintu kiba kikunyola kitya kyolire kikunyola kintu ekyo kisimba waneno wansi nga ku lukindo wekijja ne kitandika okunnuma kati bagambye ekyokukola kiri kikuba tebalina kyebalaba eddagala lye bakuba bateekako peyinikeera kiki ddala banteerako oko peynikiro y'ow'amazzi kumpi yalinga nzikakkanyaamu ate omusaayi b'embiro obadde ogenda nnyo kakyakendedde kyo kyakendedde amazzi mubiri gabadde matono nago n'omusaayi byo mbadde nzizeemu bifuna naye kati engeri gye mbadde nsesema byo byampeddeko ate bebi yaali ati bebi ye ali bulungi talina buzibu kati omuyonsa muyonsa oluusi mba temuli mabeere muwaako gulukoosi kati ekyokukola olowooza kiri ki like tebalina magezi mala gonagona ge bakuwaddeyo abasawo bakugambye ogire ng'okyabeerawo bagenda kutodde waka ki temayi bayinza okunta okudda ewaka leero oba enkya kuba akapapula ke batusiibuza be bakalina twagadde obba update okulaba ki ekiri wano mu ddwaliro mama Nankabilwa wali wano okuba position gyatuddemu ndoza batunafulumako okutunuzayo kamera kizibu olw'ensonga nti mu ddwaliro mubamu abalwadde abalala ate nga tuba tuli ku muntu omu so privacy y'omuntu erina okuba nga ekuumibwa ate nga tuli mu woodi y'abakyala bwenkyogeramu yinza okukitegeera obulungi nnyo embeera eyinza okubaawo so wetyo abantu oyinza kati bagamba kikubanga simanyi plan simanyi kikya bagamba kuba amaanyi kale matono amaanyi matonotono appetite ate yeeri ekyokulya n'ebirala kyo appetite tegirina ebyokulya nkyata n'okuteeka ekintu mu lubuto kuba kyenteekayo kyekidda kumpi kale nyweddeko ku buugi n'omugaati naye byo sinaba emmeme yensinduukirira kale tujja kufunayo endowooza akasente ketunaabalekera akatono ketunaaba tulinamu wano then tube nga twongera communicating era tujja batukomawo ndowooza kucekinga kuba abantu babadde beebuuza ali kuki kati ali kuki tonna tulaga kigenda mu maaso ali kuki so wekityo tugamba tulina okujja tulisiti okulaba kusooka naye yanze ako akasente abasobodde okuteekayo bonna mukama abaddizeewo ne bebi yetu bemuguye mubebi mulamu bebi ye mulamu ye bane taata w'omwana temudangamu omuwuliza taata wa mwana essimu aginyiga bize naye olowooza yali ategeddeko nti wazaala era aba akimanyi kuba wali eri omukyala yansibisa era aba yakimugamba naye oli wongezaako okkuba essimu lwosi oba nkozeseza essimu endala aginyiga bize ndowooza tujja mukulira ku ssimu kuba ali baddajja nabako responsibility gyateekinga waliwo omuntu eyaŋŋambye nanga lwaki temula taata w'omwana wabanga aganye ebyamateeka bisobola obbayo at least abeeko kyakwatizaako ku Nankabilwa n'omwana waabwe ekyo gwoyinza kukigamba ki kuba kati embeera eriŋŋanga tufunye abantu abatuyambako nate kati embeera bwebeera egira ng'edda amabeera kitegeeza ajja kwetaaga ssente eziwera omwana ajja kwetaaga ebyokulya ebirala then ebirala gwe kyoyinza kukyongerako ki tekirina mu buzibu oba muteeka mu mateeka kuba kati embeera ekalubye naffe eringa eyinza otukalubira bana abantu baffe muyinza otuyambako namutuuka ku magezi olwensi tuyinza obutaagala kunonooza nnyo omuntu naye olw'embeera eyinza otutuuka nawe nekusobera nekaluba kati so nga mu ngeri emu oba endala mulina okuba nga muyiiya ekiddako okiraba waliwo omuntu alina responsibility ey'omwana eyafunisa ono olubuto makatikati ne bafunamu obutakkaanya ne balina enkwatagana naye waliwo omuntu eyabasatula makatikati awo kati so osanga singa abanga avudde mu kamooli naabanga atuyambako tuyinza okulaba nga tukwatagana mu bintu ebimu tusobola obba nga tubikola ki nga tubisobola so mujja tuwa ku magezi abantu abatulaba ddala singa embeera ebyetu ngaetukalubiridde ono yeetaaga ez'obujjanjabi omwana wuno waali mwabali emu abayambako okulabirira ono n'omwana we naye nga tewaliwo omuntu alina responsibility ate nga batugamba asobola obbaako kyakola Sserubiri musajja watu amenyeka abamu tuzali ku extent egamba mbu oyo omwana wa Sserubiri naye so nga toyagala tugamba nso ono omwana siwe tata w'omwana gy'ali
tunoonye ku taata w'omwana oba tufe n'ekyaffe tuyiribe nakyo mutuwe ku magezi kuba agamu nze ntuuka nendaba nga gampeddeko tulabe nga tusobola okuba nga tukwasaganya embeera kuba kati embeera erabika nga ate ezzeeyo emabega ate nga yetubaddewo nabadde alina akamwenyumwenyu ng'embeera erina weetambula weegenda mu maaso. Kale for airport pickup tusobola tucontactinga tutambuza abantu bwe tutambuza abantu kituyambako okufuna amafuta agatuyamba kukola emboozi nga zino ne Betty naye mu nsonga y'ebyokunyirira Betty bemu kuyambako okulaba nga bapioneer sponsors okulaba nga omukutu gwaffe guno gutambula. Kale nyagadde mbawe update so katwogereko ne mama Nankabirwa tulaba ate yembeera agiraba atya. Kale nze Sonko Muhammad Mairo Angel ku kamera. Mama Nankabirwa tuli naye tuli mu ddwaliro enaggulu so olwawulidde ebyatuuse ku muwala we yadde alina okudduka okujja okulaba ku ki ogubadde mukadde obulamu bubi ennaku zino zonna baana bandwalirira banzi kati oli atunda kasooli ne munne amuddako bo bayibazibu. Waliwo omulezi gwe tugamba kasooli gwe twalaba nti yamutambuza ennaku zino zonna mutwe nakamunguluze omutwe temuguwa panado extra byonna tubimuwadde biganye kati ninda basawo bwe baba bakomyewo muleete wano bamwekebejje naye naye nga kati wiiki nnamba n'eyokubiri gye ntandise leero ali ku ndiri awoza musujja mutwe kusinga akaaba nnyo omutwe ne kamunguluze ne wabawo ne munno w'emyaka 5 naye n'akaaba mutwe nakamunguluze kati nabadde ndi awo nga bampitira oyo nti naye ali bubi. Ate oli omutwe bamuyitaani oli mukwano gwaffe oli omutwe muzeeyi mulisidi omutwe gwe twalaba Sofiya y'ekifuba kye kibadde kimuluma abaana bala babiri ewaka nabo balwadde era baŋŋambye ku ssaawa emu okunkubira essimu y'oyo kyenva mugamba mwana wange sigenda sobola kuba muganda we ali ku ttaka baganda bo bonna bali ku ttaka wabula kankeere bukeeze nkya era bwe bukedde saa 12 mbadde ntuuse wano ate okulaba ekiruma ono naye nalwadde ndowooza nti oba baalekamu ppamba munda oba baalekamu akaso byonna ŋŋambye babirekamu ye ne ppamba kotoni bamwerabiramu kati ngenza otuuka wano nga ŋŋamba baakoze sikaani baakoze buli kimu tebalaba kimuluma nze naye kati ekimuluma akinoonya bunoonya sikitegeera esebo kati bannange batuwadde ku magezi kyabasawo sitegeera kuba n'akapapula ke nabasabye akapapula ke baabakebeddeddeko bagamba bali baakasigazza kati awo sitegeererako ddala oba tutandikirawo oba tutandikirawo simanyi esebo kati goyina magezi kigoyinza osaala kuba Nankabirwa tali bulungi siyinza kulimba mukulu Sonko kuba newaka ndi bubi era nalese balekeeyo kuba ne taata abwe taliiyo kati simanyi kiddako kuba nalese omulenzi namulese mbuliri n'oli omuto nga naye ali mbuliri kati simanyi oba bo bali ku kyoba balikola kisimanyi esebo bana tulina mama Nankabirwa batubuulira tuli mu ddwaliro ery'enaggulu Nankabirwa gye yazaalira sembeera bwe yakalubye yabadde alina ate okukoma mu ddwaliro bangeri obba nga bamwekebejja mbwe ekituufu ekimuluma kyo kiringanga ekikyabuze bagamba tewali buzibu sikaani bazikola tebalina kye balaba olukindo kungulu lulaga nti luwona naye ate munda wansi nti ewa olukindo nga bwabadde annyonnyola nti ye obulumi ate awulira bw'amaanyi nnyo kati situmanyi kuba amagezi gayinza okwesiba nga naffe gatwesibye wano eno oba kiyinza okwetaagisayo okukolayo kuba sikaani zendala nga balina byoze bataakoze okusinziirayo ku byekunnyonnyodde olaba sinza kulimba mukulu Sonko kuba sikaani eyo bw'ogamba nti baamukebedde mu sikaani ne balaba nga tebalina kye balaba ti awo ne bw'oba muntu mukulu obwongo bukwesiba esebo kubeera twagenda okuva wano ng'agamba mu lubuto mumuluma naye nga tumubuuza baaleseemu musaayi kiki ekirimu ng'aweza olubuto lunnuma tugulagali amakerenda ag'N$3,000 erimu ne tumuwa n'amira ne tumugaa kati ndowooza kikendedde nga osanga kinaakenderera eyo waka naye kinnuma kati ne tulowooza bwe tunaatuuka ewaka kijja kukola ki kijja sirika kuba eddagala zaamira naye nga
kyo tekikola ki tekikendeera kati byo nange byansobedde kuba byansoberedde nga waliwo okwesiba ng'olinawo kyotandikirako niwabaawo n'okwesiba nga tewali kyotandikirako era tomanyi kyozzaako ssebo kati ndoza kasaba twongere tukiweemuuko leero n'enkya tulabe ng'embeera nga bwena batomanya wayinza obbaawo enkyukakyuka era ndowooza ssebo kale bannaaye so ebigambo bitinitini naye katwongere okubanga tusaba Katonda atusaase tulabe ekiddako. Sserubiri tumufunidde bweru nga bamanye embeera ebeera munda mu ddwaliro. Yewe tusanze obadde wagenzeeko waka? Mbadde ngenze waka nga manyi kubanga nalese nga nsuula bagenda musiibula nagamba gane nongooseke waka ngeri gye tuva nga tupapa oluusi muleka tewali seefu bulungi. Kibadde wagenze olongoseeyoko then webityo? Mbadde ngenzeeko waka kulongoosaayo nga manyi era mugenda kujja naye. Ngamanyi tujja tugenda muleeta buleesi? Ogenze okulaba? Genze owulira bankubira essimu nga baŋŋamba ate jangu n'ebyokwebika nongoye simanyi embeera ekyali mbi tanaakutereera. Neŋŋamba ate buzibu ki naŋŋamba bayinza musiibula enkya wakyali eddagala balina omuteekako. So embeera nga tekuba aŋŋambye byabadde byakendeddemu ejyongera bwe twali twogera ku ssimu ekiro kyonna awo naye nti ate bugenza okukeera ku makya ate ng'agamba kimuzzeemu. Era ejjo nalwanye nnyo okufuna abasawo jjukira kati ffe engeri gye tuli nga tuze oba kuzaalisa bakola ki tebakulaba oba baloza oba nakufunira obudde bwewo naye nafubye nnyo okulaba nga nfuna abasawo naye nga omusawo gwofuna bagamba sooka ogende eri nena twatabaddeyo ng'empapula zikyaganya okuggwa naye bwe zaawedde jjukira abasawo ennaku zino batono bakwegendereza era mulimu 3-4 osanga olw'ennaku zino ze tulimu abamu bagenze mu bicepere bya sekukulu. Nene nwana nnyo n'empapula zonna nenzifuna yamuteekako eddagala erisooka neŋŋamba ndaba ekiwanaaba naye newatabaawo njawulo era nemuzuukusako naye nyola mpaka saawa zadde nga 10-11 awo nenzaamu nemuzuukusa nemugamba ddayo bakuba empiso kubanga bamugambye eddagala ligana okukola lino ojje tukuba empiso. Najja naddayo ne bamukuba empiso awo nalese bakamukuba empiso neŋŋenda ewaka. Awo saamanyiza bulumi bwazeko bwe yapeni gyeyafunye. Bakebedde nga bagamba ki ekimuluma? Oba nange byanemye otegeera. Wamma waŋŋambyeko ne ku ssimu nti lwaki byakulemye otegeera? Kubanga bagambye temuli musujja. Bakebedde mumusiza nga temuli. Kubanga nadde nsuubira musujja neŋŋamba ngeri gyabadde nakawere gyabadde n'olubuto engeri omusujja gubeeramu munda ate nga oba tusobola kumenya mpeke yonna. Kati ngeri guno gwe bayita omusujja gwa nakawere nange bwe nalowoozezza n'abasawo nafuye nnyo babuuza ebibuuzo nga bingi ne balowooza nyomba n'okuyomba naye nga nange byanemye otegeera. Kuba kati yakugambye ekisimanyi. So wali eri ewali egundi ewali ekiwundu wo bagamba wawona naye munda mumuluma. Awali ekiwundu wo bakebeddewo buli mbeera bakebeddewo ne bagamba walungi naye munda awulira wamuluma. Oba ndoze ndowoozaamu ku luli engeri gye twasooka okujja n'agamba munda era mumuluma nze ndowooza ekintu ekyo era bwe kiri. Ogambye otya? Liwe twasooka okujja ng'ali lubuto nga luto n'agamba munda mumuluma abasawo ne bamugamba simanyi nabaana yennafu. Nze ndowooza nga nze era kiyinza okuba nga wamuluma. Wamma ojjukizza waliwo keera obulumi bwe yali awulira bifo nga tannazaala. Nze mu mutima gwange bwe ndowooza endowooza oba yali yakosebwa ngeri gye bamukerako emaganga alinamu babitale bwe butyo. Nze ndowooza biyinza okuba nga birina byanafuye omubiri gwa awo newasigalawo kiwundu kati nga bwe bulumi bwawulira. Nze nga nze bwe ndowooza sinaakulaakuliza abasawo kiri awo kubanga nange byabadde byanemye ebyabasawo kubanga bakebedde ne tugenda mu sikaani ne tugenda ku musaayi ne tugenda byonna nga bimanye byeddwaliro birwetambula ne tubisolovinga. Embeera tulaba kati ng'enzibuzibu kati gwe oba nga gwe
magezi kirowooza agenza okwetagussalibwa kulaba nga at least embeera esobola okudda mu nteeko kuba nze mbadde nfuna essanyu nga tulaba agenda improving agenda atereera ebyokulya tubifunye tubireese bwe weetagisa okuteeka akasente tukatadde buli kimu tukikoze nga tulinda bulinzi awone tulabe ate ebyemirimu biyinza kuba bitya akolerera omwana we ate kati olowooza kikigwe wabula nange kimaza mu bazimaanyi tubanga bakola nga tudda mabega kubanga amaanyi ganzigweramu ddala kubanga ennaku ezo twava mu ddwaliro nagezaako okulaba nga muteeka bwenjagala abeere nenga amateeka g'abasawo mu buli mbeera era nampa essuubiza wiiki eyasooka nampa essuubi nandaga buli kimu kitambula era nga ayimuka n'atambulatambulamu nemuzuukusa n'atambula natitambula nendaba nga waba akomyewo result ze bagamba ezidda era nga zezidda nangamba ekyenkola nkitegeera kati naye ate eno wiiki eno esembyeyo okubiri eno yenfuukidde ekizibu ebyokulya oba ayina emmere ekaluba gye yalya emmere etali ŋŋonvu nga naye yavuddeko obuzibu emmere tewali mmere ate asinga nkulyanga biki abadde alya bumonde buugi nga n'obuugi tebulimu mata bumonde na buugi pozi n'omuceeri yaguddeko naku nga lumu bbiri ali nago nga nfumba nga teguyidde naye nga amazzi mangi nga gulebeera n'amaana anywerako ki obuugi kakoko ngaako nanywayo kamu ate nako lusino soda ate mpulira bagamba koko mulungi kwaba abazadde mbwera mulungi kubanga bandira ne mugulyeyo kamu bwenti wakayoyezza si buli lunaku eddagala neganda buli babadde baŋŋamba nga ndigula naye embeera eringa ekalubyemu embeera yo nange simanyi banga obwongo osinza kugamba kati tuzaako kyo nga obuneesibye nange waneesibye kuva jjo kubanga busente gye mbadde nkolawo nga baŋŋamba kino gulayo empeke bwe ziti gula empeke bwe ziti nenzigula nemmanya ekyo kiwedde nera ngaolaba ate mukatono naddamu nagamba wano simanyi ndeeta kamunyeene kwegamba nga esigiri tezikira buli kimu teki embeera eri awo kati so ekyokukola kuba babeebuuza ali atya kati abadde ali atya ekyokola kiyinza kuba ki ekiyinza okuddiira olowooza kyokola nsuubira ajja kuba mulamu nganze bwe nkubuuzaako kibuuzo kuba naye nkimubuuzizaako taata w'omwana mwamuwulizako kasimu kuba waŋŋamba omanyi wateranga n'okumulaba yamanya nti mukyala we yazaala amanye embeera gy'alimu and so on what ate omwana yeekubiza ddala emizimu egya siriyasi egya siriyasi kati simanyi nakyaliko kati n'okumulaba sikyamulaba mulabako naye twava nga tunatova mu ddwaliro kubanga ennaku ze twajja mu ddwaliro namulabako tubeerawo naye kati kuva twavaayo baalinako yalaba oba bawulya amawulire mbu twazaala babeerako nga bafollowing nga balaba kimu ekiba kigenda mu maaso nga mumulaba butabakubira kasimu kumbe teetaaga kuba ku simu buli kimu akiraba ekiba kigenda mu maaso kati ndowooza we yamanya mbu twazaala n'agamba n'akumamu kati we omwana kati simanyi kubanga n'erinnya lyetaagisa omwana bayitaga omu erinnya biki naye omwana ayita alina buzibu mulamu bulungi omwana ayita alina buzibu buli kimu kitambula bulungi takaaba nnyo takola kimulamu ye mulamu simulabako buzibu naye omwana ayitaga kati omumu erinnya agenda ate nkokaaba olw'erinnya omwana bamanyi okaaba nga tebafunye mannya gabika bakaabira ddala kubanga ekyo kyekisookerwako era okulaga omusaayi bwa gwe gugwa olaba bagamba omwana oyo alabika wa Sserubiri lwakuba temwagala kukyogera omwana alabika naye mbagamba bannange mubadde mutebalaba omubiri gwoyeewo nga mungi nnyo nga like kisusse uniform nange wiyeewo nange mpulira akazito kansusseeko akazito kayitiridde kati kayitiridde kubanga kati nina okunoonya akazito k'erinnya ate nako kaveewo naye simanyi nkazannye nti eyo paati naye okulaba nga bwemukubira ku simu wakola esimu tekyaliko simu ya taata w'omwana kubanga naye kati ninda wonewonemu mugambe oba amanyi ku nfoozi ez'amaanyi zezesimanyi ogenda omunoonyeeko taata w'omwana yamunoonyeeko nga ye mpolampola waliwo kyemubuuzizzaako naye kankikubuuzeeko era kino kyembuuza nkibuuza n'abalabi abatulaba
ebiseera ebisinga obuyo kibayita child negligence osobola okuzaala omwana nabanga tafuna buyambi tafuna kintu kyonna nodduka obuvunaanyizibwa so nga toyinza okuba nga at least olina kyoyinza okukolawo okulaba nga obulamu bw'omuntu oba omwana busobola okubeera nga bubaawo and so on nembuza ne bagamba singa tatala omwana tumunoonyako mubyemirembe n'agaana ntubitwalako ebintu bino mu mateeka mwemuyinza okukikkiriza olw'ensonga tubaye tumanyi tukola tugenda mu maaso omwana waali ono agenda kukola atereere tulabe ebyokukola ate yalina bizinesi ey'obwowoolo oba tuyinza obawo n'akasene ntudda mu nnyama and so on nga bwe yali agamba kati embeera teringanga ekalubye twalibadde tetukakibwa kunoonya ku muntu oyinza okikiriza kati tunoonya ku muntu ebintu bikalubye kuba akasente kituufu kyo kati katugweddeko katunga kuba kasigaddewo katono ddala kaweddewo kagenze kituufu omuntu oyo yeetaaga okunoonya naye okumunoonya yeetaaga okumunoonyesa obwongo bungi tulina yita mikwano gye ennyo mweno mu Uganda omuntu tabula oza talina famire ku bbanda okwo bala kandi kati biyinza okuba nga omanye ebintu bino biravu ebibanzibu biyinza okuba nga byalimu ebyekiyaga kayinza n'okumwega mwaddebe n'okugamba mbu sibimanyiko wadde n'abyegaana gwotagenda kukwata mpozi nga omutute ku DNA otegeera naye taba DNA waddembe okubyegaana nga nze sibimanyi muŋŋamba byo simwagalanga nako bujulizi ki bwe muyinaawo muba temubuyina onamugamba gwe agamba yita akatambi ketaliwo nga twegatta ebintu ng'ebyo naye oba yeetaaga kukwata mpola nemugamba kuba ejjangu tulabe ekyokukola todduka buvunaanyizibwa naffe tuli tukuyamba kubanga nze newe olusi buvunaanyizibwa kubanga ono yesi muntu kale mukumenya nga nze siraba mbwa mmenye nga si bulwadde nejasi omwana kasita kati kyeneyalikidde erinnya lya mwana kubanga ayinza obasuuza ku butaakye omwana ng'akaaba enkya neggulu akaaba n'akola atya nemulwotujukira newaba asirise ayonkako eddakiika 2 nakkuta n'akoleeza tannatandika naye tomanya mu maaso awo kyeweeraliikirye gwe okusinga enjuyo n'okusanga ewawaala temufuna tulo omwana tafuna tulo kana nga mujimuyana mu bulwadde bulala tolina manya gogenda musibaka gakkirize nga siga kikakye omwana ebintu ebyo tukakitegeeza oli yeetaaga kubbirira bwongo nti wajjanga owaana omutuweera erinnya weeyongereyo katulina kufunanga oba mikwano gye kati kubanga nze ayinza okuba yambuuka nze nyinza okunoonyereza mpolampola okubanga oba omwezi oba wiiki singa 2 nga nkitaddeko obudde bwa mpola nembuuza egundi yani mpoza amanya ge amanya ge manyiko bamuyita Loni mukulu Loni bwoba nga otulaba oba nga lwo omuntu amanyi ku mukulu Loni taata w'omwana Nankabilwa gyali gwalina tubadde tukusaba ove mu kamooli ng'omwana tanatandika kaaba ng'anoonya kika kye n'ekirala jana tukwataganyize wamu oba okitegeera jana tukwataganyize wamu wetuli ffe tetukuyinaako obuzibu saagala nkulimbe tetwajja mbunno twagala kunoonya muntu simanya so ne waliwo embeera eyinza okusindiikiriza okukola ekintu so wali badde ova mu kamooli n'okwata kasimu n'onkoonako mukulu Loni namba eyo gy'olabaawo 0706794729 oba nononya ku bano nojja ntusobola okuba nga tukwasaganyiza wamu embeera mu ngeri emu oba endala embeera esobola okuteerera mukulu ntodduka alimemba nti walinayeko era obuzibu bwa Nankabilwa anakafu naye waliwo abaavaayo ne bagamba oyo omwana nakafu nadiringako naye ayinza obba wange neesikkiriza bulungi olw'ensonga yo nabeeranga naye enkeera n'abeera n'omuntu omulala naye oli n'agamba nze kati nvuddeyo bwe mba musobola tuyamba tukole DNA nakafu abakkiriza nti olubuto lwange ajje tukwatagane kali kavubuka nno nga katumyako bajjali banga 17 awo nga Nankabilwa emyaka nga 16 agamba namupiikizanga ddala nyeri omwana ayinza obbanga wange nesinzikiriza sikiriza olw'ensonga ne kawusi gyalyanga abeera walingayo omulala naye saagala kudduka musaayi gwange lwakuba nakafu yabigaana n'agamba nedda si yoyo n'omulala nedda si yoyo ne bagamba kati ggwe gwamanyi naye Nankabilwa owaamumanyi era mwakoddiringa mwenna paka mbwala omuntu yabaawula oyo gwe boogera kwe bayita Naalongo mbwalabika yabaawula biki bikyerera ndi so on so tubaye tusaba oba ng'omanyi embeera nga bwetyo bwetambula nga bwe kimu okiraba vaayo gye tukwataganize wamu tujja kukuyambako nga bwetuyambako obulamu ate butambule bugende mu maaso kikyogamba Sserubiri abantu tutere tumu abantu bo abatufolowinga mbeebaza nejuuzaawo nali mutambuzatambuzaamu wali omukazi gwe twasinkana kubanze nali nsigaddeko mabega alina gwe njogera naye natusinkana namusinkana namugamba sigwe Luusi namugamba yenze namugamba yono bebi wammwe nagamba mbi tubafolowinga tubalaba namukwata 3,000 nazimuwa nagamba namubuuza munnaaliwa nagamba alinako wasigadde
nze nalinako wendi nga nagwe nyumyako naye naye bambi abatufolowinga tweyanza nnyo so mwina ate awo kumpi olwo banaiba nga babalaba bigenda mu maaso nga babagambako tetulina betubuusa nnyo kiri awo kubanga abamu bajja lufula kajanja manya abantu bakafula ka lugambo kino kiri kino era nejuzi omwajja wala batikitoko ebito ebintu bwebito egamba bifula nga byakuzanyisa bo nga tamanyi mulamwa gusigobaako kubanga kulabisa abamu n'ababitegeera tebalina obbiraba kyova olaba kati zibeera ku muntu okubiggwako nga tobimugambye. Okay, kale nze Sonko Muhammad tongero bajukiza ntukola airport pickups oboko mawono mugwanga la feria Uganda. You can contact us. Number yesimu eri 0706 794729. Number eri manya gange Sonko Muhammad. So lubango tukona kontambula nawe for airport pickups from the airport pake womo waka ku mulyango. A bet is touch and the bit studio basange babuloba ku nsonga yo kunyira bet yakola dala makeup wo mulembe ennyo nyini dala pangisa goma sezo ku mikolo asolo kubiula no fana n'ekyo okulya oba no fana n'omugenyi nga mama na romansi we yabagambanga. Tuyinza obutasuka olunaku olwale tuli mu ddwaliro wano enaggulu following up Nankabilwa kyekigenda mu maaso katukiweemu olwaleero nakuzo mwezi 27 n'olwenca nakuzo mwezi 28 tulabe ate embeera nga bw'enaaba etambula tusabe Katonda muteeke mu ssaala tulabe nga ate embeera eyinza okubanga egenda mu maaso naye lwakuba waliwo ekintu kirowoozo kinzijidde mu bwongo netugamba tebatukozesa ku sikaani ya wano be bakola neyasooka mbeera webanga eganye nga batukiriza okufuluma tukole ku sikaani ya private at least sikaani zendala nga 2 batuwulye ki ekiri munda eyo kuba maama alina kaakonyeeko ako n'agamba omuntu bayinza omwerabiramu oba akantu abantu boogera kubi abantu bo beera musimanyi obuso ne bamwerabira mu makansi ndabanga ekintu ekizibu really makansi ogirabira mu lubuto lw'omuntu nga bamulongoosa nga azaala ne babyogeranga kuva dda you never know bayinza bayo bakantu katini kayinza mogwamu oba kayinza cotton nyinzo chikiza ndi bayinza mugiragira bo buti nasigalamu accidentally but makansi is it possible tekisoboka nawe kiraba amakambe ne makansi tekisoboka kubanga byo babikusigadde munawo obudda wenyini katunava mu ddwaliro olumi tebusakendeera. But all in all, we appreciate it. Tujja kwebaza abasawo enaggulu wano babaawo wadde wabaawo obuyitira nate mungeremu obenda n'obalwa n'ofubola banga bakola ekisoboka okulabanga embeera y'omuntu oyinza okubanga etambula saabasawo b'enaggulu alhamdulillah ddwaliro it's a referral hospital baitu batugiyita eri abantu like ababeera around wano so embeera bwe tunetambula mpola mpola nabo balwana kuba olaba abakozi ba gavumenti abamu zibannaku nkulu ne kati ng'omuntu omusawo alina okulwana abeere ku mulimu so they fight otuna rounding olaba we bali batambula nankubadde wabawo enjogera eyinza okugamba nti buli omu alya ku mulimu gwe right well and good buli muntu asobola bbanga alya ku mulimu gwe tuyinza kukigaana mungeremu ebendala so embeera netambula bulungi maladdaadi sana erinnya lyange nze Sonko Muhammad tugenda kuba nga twongera okukomawo mu program zaffe zinaabaziddako endala essaala zinza okubeera nga ziweekera sayidi eno then n'okulaba kyekiba kigenda mu maaso kale katusingane program zinaddako mara enjali ku kamera nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.